Kajamu kama cheti kuyambye okutuuka oli ibadde wange gye bali ku nnyabo ale ssebo naye gye bali ssebo amanya bamusabulite bukozza kaddi maana manja ne kabogozi oli ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki njogera nani oyogera ne Prosi naye ngakanisa obbawuliza ababibi mwe bali nkale mukwano Prosi ssebo amutawaana kigwolina nange omutawaana gwe nnina munene nyoze kati masimanyi naye nsaba munyambe kiki mukwano nange omwami wange nali naye naze naye ebbanga ddene okay kirala ekyaliwo nga bamuyitaani omwami agenda afuna ssente nga mpitirivu Prosi wange omwami we bamuyitaani omwami wange bamuyita Wilson aha nga Wilson oyo Baby Wilson agenda afuna ssente nga mpitirivu nnyo Baby Wilson nayo linnya lye oba nzewezo we muyiza bamugamba besi ssente ozigyewa ngangamba tufunye ssente zigo naye $15,000 zaali $15,000 kapuwala nengamba bannange azigyeozino zaali $15,000 bennange miliyoni zaali 15 okay miliyoni ezo 15 nagenda okukizuula nti yali atunze ettaka mpulira era nga n'ebiwandiiko mbisomye olwokuddamu okutuula mu nsawo ye bwenage ngenda okukebera ssente ezo ngaate ndaba wasigaddewo miliyoni 5 mpulira sigaddewo 5 okay nenyamba nange waliwaawo kankwate kano akasente ngende nange mbalirize ebizibu n'okuwulita n'ettaano munaye nenkuuliita nazo nengenda nenkola ka bizinensi kange eyo kugamba nekakola kalungi kabi oŋŋambye gwani nzebampita Prosi wabba miliyoni z'omusajja 5 n'ogenda n'otandika bizinensi kyekituufu sente nazibba kuba nange nakyamuukirira neŋŋamba sente zino nange kanzibbe nyene ntandikewo ka bizinensi kange ak'ekikazi kaakati imu wakatandika ki ekiriwo bizinensi yange ekola mbi n'obuzibu we buli lwentuula buli lwenekyusa buli lwentunula eno buli lwentunula eri ndowooza ku Wilson ng'omulowoozaako otya ddala nga Wilson oba yansigala mu mutima oba yansigala mu birowoozo oba ndi mu mubiri simanyi nakumanya yali afaanana epasi Wilson ng'afaanana epasi Wilson yali afaanana epasi nnyo era buli lwena epasi ng'ayimba n'endowooza oba ye Wilson pasi wogolaga nze sirina lunaku lwe nalina Wilson nkukakasa nesituuka gye ndaga kakati weba alionga otuuka gy'olaga sente wabba zaaki munange sitaani simanyi nakumanya ekituufu sandidde naye nali nange nina okwebeezawo nga bw'omanyi sobola bagezezaako abasajja abalala bangi naye Wilson yansigala bongo oba yali mukaki oba bamulunga muki bane mama wa Wilson yanaaza omwana oyo ani oŋŋambye gwani enze Prosi maama wanja nnyo Wilson sonange lumu nga nfuna omusajja nina omusajja gwe nali naye nga tuli mu mukwano munange nga ntuusizza era wobimanyi nendyoka mpita erinnya lya Wilson nti maama Wilson nzeeyo nzise jayagoba nze negyemuyelogira bannange kati maama ogenda kukola otya nenze byonna ebinaatuuka sifudde oba bansiba kasita navaayo nga ndi ne Wilson oba nkola ki kasita mba ne Wilson nze Wilson gwenjagala yene namba ya Wilson gyewateereddeko wano yeye namba bamukubireko kale katumukubireko Wilson naye maama otulaze nti olabika omwagala nnyo Wilson mwagala nnyo gwe kirina okumanya kati akasenteko naakamuwa kasenteko nakakozesa naye nsobola omutwala wali mwenakateeka kale katukubire ku Wilson tulabe mukwano tova ku Beta FM ekintabuli ky'omuziki Wilson yandituyambye nno n'atusonyiwa yabba waaki lava eri mu kyenda muwuzizza lwaki wamubba ate ng'owuza mukubire tulabe
Jebaleko ssebo. Kale ssebo. Naawe jebaleko. Njogera ne Wilson. Ssebo nze. Kakati omukyala gwe bayita Prosi omumanyi. Prosi gw'ogamba. Prosi gwe ŋŋamba. Ssebo. Kale eyakubba $5,000,000 eyali girlfriend wo. Eyo gw'ogamba Prosi akyali naye oyo. Issebo gyali mukama wange badde banyi yafa. Azeyo badde nze nabyerabira dda nze namwerabya ye muntu atandina mu birowoozo. Kakati mukama wange gwayinza okubadda kuli mu birowoozo nga bw'ogambye. Naye Prosi yatukubidde essimu wano ku biiti ng'ayagala mukwano kumusonyiwa weerabira ebya $5,000,000 addemu mwagala ne buto kuba gyali obulamu tebutambula nga tali nayo gwe mulangira w'obulamu bwe. Naye kaleka Prosi ebiseera bye byaggwako. Wangi? Prosi ebiseera bye ebyo byaggwako ne bwaneegayirira n'afukamira ku nkata oba amafumu. Oyo sikyalina budde bwe mukwano. Ye ng'akwagala. Ekyokunjagala siganye tikiri nti buli anjagala nze nina mwagala nze ebiseera byange ne Prosi byaggwawo munnaye byakoma. Kakati Wilson oba okyali mukano aka $5,000,000 ng'okyanyiize. Akale sente ezo zasooka ne zinnuma mu kusooka naye mukama wange kale nennumwa naye ebyo nembita kuba nafuna omwana w'abandi. Amerika nanaazaako ennaku mukama wange sikyalina buseera bya Prosi. Wafuna ani? Amerika yaliwa gweyagala kati? Ye mukyala wange era mwagala twagalana era tuli mu naye bwana Wilson engeri omwana gyakumatiramu akaaba bukaabi. Munnaye siye kasi yakabya nange simanyi munnaye ne Amerika naye bwembeera naye aŋŋamba nti oba nali neekwetewa kale kati n'olwekyo kyakya Prosi ekyokunkaabira si kipya gye ndi kubanga nange abaana b'abandi bwe batyo bwe bagira bankaabira bukaabi. Kakati yeseo mbadde omwana akwagala nnyo bannange naye tugenda kukola tutya? Naye Prosi ne bw'anaakola atya ne bw'aneewuuba ng'enkanga ku muggo ne bw'anaatunula nakimaka ng'eggumba esibire ku nkolo sikyalina kyamukolera. So nno baali baŋŋamba nti omukazi alina ekigere ng'akituula butuuzi bw'ekiti ku ttaka aba n'ebisiraani. Naye olw'okuba nti Prosi nali mwagala mu kaseera ako saabifaako. Prosi mumunkubire kasooli mugambe bambi agezeeko ewalala. Muganda wange nsaasira naawe nelwakuba bukubi bifaananyi omwana tuono gwe ndi naye naawe okkiriza bukkiriza nti Prosi muleke ogende n'oyo wangi. Prosi bannaye ansonyiwe. Omusajja aduula. Muno akasajja kaduula. Sirabako omuntu aduula bw'ati. Bannaye omuntu aduula. Yakwera ddala. Kweba oyita mukwano gwange oyogereko naffe akadde kano.